Twasimba Masaka tusala bubi bubi. Masaka kwagala ko mazima. Masaka yankola bubi. Ze kwagala ko mazima ko. Kabula katengene mu depression. Depression. President Edward obokoze bubi. Omusabonye agamba president omutuufu mulonde. Kati nze namugamba ate batu weddwaliro mankoze bubi. Tewala abantu kitusi. Ate nze nekola ne contribution saakoma mugamba ne muwana omusenyu ne cement. Nogenda kutakalye. Awo mangaawo. Lwaki gutoyina takalyo? Ewange watini naawe. Bwe naafuna sente nenfune wanene nga nange mbawaayo. Gwe tuwalaba nti osusiza wali okumugenda kutakalyo omuntu noyiwawo n'omusenyu. Nono nkyatwalayo ntwalayo n'emisumaali gwe kyali ku musenyu. N'otwala omusenyu kutakalyo oli. Etebera trespass. Gwe si musango. Eri public gundi place. Eri beach buli muntu akirizibwa ogendayo. Singa nagitwala waka bandigambye ne wasembadde okwogera naye kuba kusimawo maaso ku maaso. Byadda nnyo mu covid. Kati gova ku ky'omuntu atalina kye yakola okumutandika omutankuula kuba siraba ku kintu kyonna kyonna. Alina kye yankola. Kiki kye? Anvuma. Bobi Wine yakuvuma. Yagamba ati. Mufana n'enkima. Yakyogera. Naye of course nali yagamba abayimbi bali akiruddu mulamba. Naye kati mufo gy'okulinda gavumenti etukolere tusobola okwegatta ng'abayimbi kuba naye artist. Tegera ntubaako kitandikawo kye nali nsabye. Okitegeera n'atakiwabudde ate abantu ne banyiiga. Omanye Uganda kye nayize otandika olutalo ekintu kyonna ensonga zo. Omanye mulimu abagenda okiwagira n'abagenda okiwakanya. Omuntu ayinza n'okubuuza lwaki oli mutuufu. Lwaki beeyogera bituufu olina akunyiigira lwaki beeyogera bituufu. Yamma naye sikiwambu waliwo ekibi kye nakolaawo okujjako okusaba contribution. In fact samugana kuzimba namusaba contribution. Abantu bagamba ggwe lwaki tewabyekulebe wali omusaba. Era ndibikola. Eddwaliro walizimbawo oba just wansigenda kutwalawo. Watandika dizimba? Manyi okuma ku pulaani kokka. Natandikako. Eryo ttaka tebagamba Ericom mwafunamu obuzibu ne Ericom. Eryo ttaka lyange naye of course omuntu ayagala amawulire asobola okubuukira. Blood ntwala mpola. Nalabako Ericom ku interview emu. Naye ttaka lyange. Otegeera lyange. Sirya Ericom. Sirya Ericom lyange. Kati ani yali alabisa munne kwegamba mwatucyankalanya mwawo. Nze ntalo buli muntu aba ayagala okunnwana. Nze ntalo nina nnyingi. Nange nzimanyi. Awo wennyini ku ntalo tuddeko emabega katono. Right now lichaliwa Dr. Jose Chameleone respect. Lichaliwe right now ne waliwo wamuyisaamu eggaali. Nayina ensonga zange. Mwali mubadde ki? Nayina ensonga zange. Kuba kati muli bakyali naye luli mwali mubadde ki ekyaddala? Luli mwali mubadde ki ekyaddala ekituufu? Nze nayogera no in fact nze nali njogera na birala Abannayuganda ne babikyusa. Nze nagamba Mukama akola. Kati ate obuzibu nagenda n'enkyogera nga show ya Chameleone stage ya Chameleone yakagwa. Kati ne bakigatta. Ne baye Mukama akola. Njuge nakayanako okukola ki bampa bu drop. Kutusimbude show ya tusimbu. Yeah. Nembalumba mwa bonna ba Chameleone kina Bobi Wine akina Bebe Cool nembavuga mu kosipi. And of course bali bayina okukigattako. Ne bagana agamba Chameleone naye nze naye njogera byange. Ne kasaba kinyambaza nange n'enkyambala. Gwe kasaba kugenda n'okimnotandika okutambula omusajja n'omubeera konyi. Naye nga simuyinaako buzibu Chameleone. Nakulaba ogamba nti alina omutima omubi. Inze muka waloke wayogera ogamba nti simanya kuba ababoda waliwo interview ekyokuba ababoda nakyogera nga sinagula Range Rover. Penamana nange ogigula nange soba kuba emiggo. Kuba omuyaya ajja nga agenda kala so okkiriziganya ne Saabiga byayogedde ku Chameleone oba kakati right now tokkiriziganya naye. Inze saala nnyo kubiyingira abo ba Luganda. Ati saa chaliwo ne Chameleone chaliwo. Kali ngamba ba Luganda ate bo bachali nnyo n'okusinga nze nabo. Chameleone mukwano nnyo gwa saa ne saa mukwano nnyo gwa Chameleone.
tegera kati buli asaye ebibya biseeyo mpola fa mugenda basanga enkeera nga bali mukunywa bali kulya supu w'ekigere bawuute ekigere babiri baseka kati ebintu munuwo ebintu byoyingira empola bw'olaba neighbor nga akuba mukyala we togendayo mba omukubireko bo bagenda kudda mu kisenge batereze ensonga zaabwe ate gwe ofuuka omubi atege kati ebintu ebyo mbasala biyingira nnyo leero bayinza okuba bayombagana leero oba bali mutuzanyirako nga baagala kwesettinga mu bato sikiwa mu ekyo kisobola obeerawo naye bali ba mukwano ebintu byabwe biyingiramu mpola. Okay, mundowooza yogolooza saa yandibadde asooka kukoona ku dokita n'amukubira kasimu rather than okudda ku mike n'ayogerera okwo. Mundowoozayo? Gwolowooza kiki ekyandibadde ekituufu? Mike gwe abimubuuza. Nze namubuuza luyimba wamma tetwamubuuza luyimba. Ye n'ayogera birala. Naye yagamba nti he tried to talk to him. Gwolowooza ngeri ki entuufu yandibaddewo? Balina essimu zaabwe. Boogerezeganye nze kati omanyi lwaki basalya saa 7 waka 27 kuba nange nina entalo zinalimbadde mukitegeera nange nezange